Tine umeme erinamu babulooka abagireeta abagiryamu era ezo ssente ze bagamba nti bakola loosi umeme tenaye we yakolera loosi tebakulimba tewali weekoledde loosi ekoleddewa ebadde esimba miti umeme si evadde evunanyizibwa ku ebyo umeme ekuŋŋaanya ssente nakumakinga sure nti buli muntu afuna amasanyalaze egyo emiti si gyayo tegibadde gyayo tegibadde gyazi waliwo ekitongole kibayita UEDCA oba ekyo kyekitambuza amasanyalaze mu bifo bino byonna ebifo bitambuza kuba emiti umeme gyeyatandika umeme yagenda okujja nga ffe abamu tulina meters zaffe kati eba empadde ki exactly payment system in fact umeme badde kola payment system nkugambye nakati olwaleero as I speak to you Wakiso erina ebifo ebitannabafuna masanyalaze babadde wano emyaka ameka abiri so tosobola kubeera confident kugamba nti basaasanyiza amasanyalaze kubeera nago sibe bagasaasanya so kati loosi bagikoleddewa we mwagala okumanya nga bannayuganda loosi bagikoleddewa nti zino biliyoni 7 mbasasula zaaki waliwo munnayuganda akozeseza amasanyalaze n'atasasula ate nga buli mwaka muwaddenga wano bagasalako batukubira na simu abakazi batukubira amasimu nga bali waka amasanyalaze gaweddeko kyokka n'ogenda ne ku mulime wo nga gavaako n'osalawo n'ogamba owaye kanteekeko wano ekitwalo kati gwe tosobola kuŋŋamba ate era on top of what I've been paying nti ate kati gavumenti erina okunyigiriza enjemu biliyoni 7 osasula abasajja bali betubadde tusasula umeme abalooya ba gavumenti mutwale umeme mu mbuga oba abakola contract mbatwale mu mbuga bo bazisasulenga bo kitegeeza ntugenda kuddayo mu ssaako yeemu era bajja kuwongeza sukaali gwennywa basasula abasajja abalina okusasulwa naye zino contracts ezikolebwa bwezi tezez'ekisiru era baani abazibeera emabega nkugambye abantu engeri gye bakola mu contracts mu Uganda bano bonna ba MTN ba umeme baani ba DSTV bonna batubba bubbi okyegedde byonna ebitongole wano ne bwe nkusomera kimu ku kimu ebitongole byonna ebituwa ebiprovidinga services batubba bubbi ontegedde MTN olwaleero bw'okwata 5,000 that is more than $1 tezikumala for internet ne bakuwa GB nga tewera GB ne bakuwa speed nga tewera speed ne bakuwa speed nti 10 Mbps nga tewera fe ekizibu kye tulina be bantu abatulobingira business nti balobinga byabwe so si bya community si bya ggwanga kyova olaba nti twesanga mu mbeera nga tulina osasulira ebintu bingi ebintu bye tulina kusasulira the idea is mukoze loosi nga ziva ku ki mutubulire cause of loss eruwa because okwogera obwogezi nti nfukoze loosi kisoboka naye nze abadde akusasula oŋŋamba otyambe okoze loosi ebibalo bya loosi because nze siyotangako yadde unity n'emu okuva mu umeme gyesitasasudde era bwe ziggwako ezange zensasudde mbeera mu nzikiza nali mbaddeko mu nzikiza ontegedde nembeerawo nga sirina masanyalaze sirina sente zisasula ontegeera kati tosobola kuŋŋamba kati ate nno munnange ekiriwo nkoze nga loosi nsasula loosi zange ontegedde bulungi nnyo so the idea is very simple ate nga amasanyalaze bagaseera eyo unity egula nusu 1,000 olwa 1,000 lulamba unity emu lunana gattako charge ezo 1,000 lugwa okyegedde bulungi nnyo 1,000 lulamba bw'oteekako 5,000 ofuna units 5 bw'oteekako omutwalo ofuna 6 olwo baba bakuyambye nga bw'onogamba ng'omaze osasula emisolo for the first time when you are paying in the month and remember ku musolo ogwo ngumuntu ng'asasula yaka omusolo ogwo gavumenti yagambye gubadde gudde eri umeme kakitegeeza kakati njagala kutegeera babadde beesasula omusaala mungi abawumeme aboolaba nga abasajja bamaneja eyo munda beewa miliyoni 2 miliyoni 10 miliyoni 8 miliyoni meka ontegedde akadde kagiweddeko so kakati ina basasula busasuza okusinziira ku contract ina budde bwa mateeka so enaku 3 bazibawanga tezijja bamala processinga tekisoboka gwe tosobola kusotinga kintu kibaddewo myaka 2 n'okisotinga mu nnaku 3 tosobola kubanga banegotiatinga ne company ezo baba babbi bo bennyini
Katone yatuweereza umeme yatuweereza umeme yajja kubba umeme terina loss gyekoze gwe mbuulirayo omuntu abadde akozesa amasannyalaze nga tagasasula buli omu abadde agasasula kubanga umeme badde ne mechanism eraba n'okulaba babba amasannyalaze gaayo ontegedde ebadde ne mechanism nti bw'oba oyingidde mu sisitimu yaabwe bw'otasasula omwezi gumu bajja ne bakuceekingako lwaki tokyasasula wavaako bawavaawo yes that has been their system nebakulaga nti mita eyeekalwerwe tesala kugenda Ntebe exactly era obadde tosobola kukwata mita yeekalwerwe n'ogitwala Entebbe tekisoboka obadde tosobola kusasulira eno that's it so the question is losi bakoze eruwa أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته Nze Ajikasi Muluzi musomi w'eddwa nkola ku misango bula ly'abaana gw'ayalimu okuzaala abonaabona anoonyeza obufumbo n'obutambulamu emirundi gyonna akaabya obwavu atalina mulimu ebizibu eby'amaka eby'emmaali omukisa yagenda e Bulaayi okukola toyina mirembe toyina mirimu nsangibwa Bujookulu Mityana Road osobola okukuba ku nnamba ezo ali ewala osobola oyita ku WhatsApp ku nnamba zange ezo z'olaba ku sikuriiniyo. Kale tubaaniriza buterevu gyemusinzidde okubeera nga mutulaba okusaako okuba nga mutuwuliriza bitundu ebikola eggwanga Uganda ne bweru wali ku mirimu egy'enjawulo gyemusinzidde okubeera nga mutulabira era buli omu w'osinzira okuba nga okakkalabiza akakuba ennaku zino kangi abava ewaka mu nkuba mwe musinga naye era mutambule nga muli beegendereza nnyo kubanga obulamu bwammwe buyinza okugwambinnya ebirigamyemu amazzi oluganda luzibuzibu nalwo nammwe abava ewaka obukyali ennyo mu making sure bwe muba muva mu bifo eby'omugoteko oba ebifo ebyebiko ebintu byammwe eby'omugaso tembireka wansi wa bitanda tembireka wansi ku kapeti wa kukyalo zammwe mubiwanikeko ko waggulu at least bakubire waka kasimu nti amazzi gayingidde nga teweeraliikirira kimu nti ate ebintu byange eby'omugaso tebitobeddeemu. Nze Vicky nsinzira buterevu ku mukutu Vicky exclusive kansubire nti muli bulungi giweka like kijambeko kubanga edduka ku misinde gy'amaanyi subscribing ku mukutu ofunenga latest updates ofubere updated buli dakiika amawulire tugakuwanga gaakagwawo ate tugakuwa mu buli ssaawa eyita era mu buli kanyomero konna akakola Uganda yattu n'okusukkawoko ku nsalo. Tuzereti muko since morning tetunaba kubanga tubawa en video just because ekitongole kya umeme kitulabye ennaku simbitundu gyempanga alirawoka wabula n'ebitundu ebirala ebyenjawulo ebyeggwanga amasannyalaze ennaku zino gavaavaako ndowooza katugenda mu wiiki ng'emu n'ekitundu mu wiikisi bbiri nga gatuzannya kaneemu kanabbiri naye abakulu baategeezezza nti ensonga y'amasannyalaze okubanga evaavaako yena atera okunogerwa eddagala bannayuganda bangi badde batandise okubanga beeraliikirira ndi omu ku abo ate naddala nga tutegedde nti ekitongole kya umeme contract yakyo eggwako omwezi guno then yeesibemu engugu emyaka 2 miramba gyebeeredde mu nsonga kumpi eno ebirungi bingi n'ebibi ndi ne Samuel Ruzinga Samuel Kalungi ogamba otya ndi bulungi sebo wakubye ekikalu mu radio olwaleero ngambira ddala oba osanyukiddeko kimunnalukoola tu celebrating analukoola okuyingira parliament yabadde erumidde ng'atawangudde akalulu kakati awo nosalawo wesala ekirwedi naye nga biri bulungi muli mutya abatulaba ku Vicky exclusive mwebala okuweereza byonna gye muweerereza mwebala okukola emirimu gye mukola mwebale akakuba katonnya abawangaya mu bitundu eby'e Kampala naddala mu bitundu ebirinaanye ebisenyi amazzi tegabayisa bulungi tubasaasira jjo twafiiriddwa abantu 7 kumpi 7 n'omu yasurvivinze busurvivinzi mwana yabadde awedde naye n'ababoda olumu bakola empaka kakati mwegendereze toyita omupiira toguteeka wali mazzi kuba tomanyi kiriwo bw'osanga ng'ennyanja esaze nga awantu wasaze olunaku olumu terujja kugira kuvunza gundi nyama kubanga oyinza okukola ate emigozoba negisingako awo emmotoka z'abantu zonoonese bintu bingi byonoonese bodaboda waliwo eyaguddeyo bodaboda yeyo yakomyeyo boda yo yagenze
omuntu ye yazze omuntu yakomyewo ne tusanyukira nti omuntu kale yakomyewo naye challenge eriwo nti eyaba yakuwa omulimu yalinze ssente tomunyumiza boda ye so kati kyamagezi okupaakinga mu kiseera ekifaanana bwe kityo abatambuza bino ebigere nalabye owahalya yabadde awalaze empaka bamugamba togenda asigala agenda alowooza emmotoka gyavuga ezitowa byansusu okukakkana ng'evudde kuba amazzi gagisinziza amaanyi n'egweri kati ate mba nkyasaasira oli omusajja najja n'aleeta rawumu olwataddeyo omupiira bwenti nefuna doozi yaayo omuwala waliwo eyansesezza yabadde wanuuwa awo mu industrial area yewe yalabye nga amazzi mangi naye munda galabika gatuuse ku levo y'oluggi yassiza busandabirwamu n'ayitamu n'engoye ze nadda waggulu ku mmotoka n'agituulako abamuyambye bamusanzaawo yagaye sifiira mu mmotoka ng'emmotoka mpanvu waggulu tennaggwayo yabadde mutuufu so awo we tuli nsonga za umeme umeme yakatemye bannayuganda waliwo contract gye baakola mu mwaka gwa 2005 ndowooza bannayuganda tebagimanyako bo baali basanyufu kuba nti ekitongole kya umeme kizza okudistributinga amasanyalaze n'okubawa obuweereza obusingawo kubuulya ku bwe balina mu kaseera ako ekisinza okwewuunyisa abantu kyeki contract eno eraga nti umeme terina kukola loss buli mbalirira yaayo ey'omwaka lwekoze loss gavumenti yevunaanyizibwa okavalinga loss eyo ate era contract yaabwe bweribeera eweddeko nga bwegenda okuggwako mu ennaku z'omwezi 31 omwezi guno 31 guno guggwako mu guno ogwokusatu nga guggwako contract yaabwe eyogera egamba nti gavumenti bweriba umeme bweriba tennakola magoba gaayo agakanyizibwako mu contract sonte zonna eziriba zibulawo gavumenti yeri suppose yokola ki okuzitopinga up bo bagende nga tebakoze eki but remember every year mu budget yaabwe babadde bakola ki babadde bakola loss nga gavumenti yevunaanyizibwa okukola ki okugattawo kati gavumenti wetuwogerera yeetaaga obuwumbi 7 okugatta loss okugatta sente ezikola amagoba g'ekitongole kya umeme amasanyalaze agavaavaako ennaku zino nga umeme switching okuddiza ekitongole kya gavumenti amasanyalaze nakyo kyewuunyisizza abantu nakati twavuddeyo tegaliiko kyensonga eyo ensonga eyo first of all twagala kwebaza umeme ebbanga lyebaddewo nebyekoze ebimu bibadde binyiiza nnyo ebirala bibadde bya nnaku ebirala bibadde birungi ekimu ku umeme ndowooza kyeyasinga okutuwa kwe kutuwa omanyi twalina UEB edda UEB wabeeranga n'emmitayo emmanju w'ennyumba oba mita ezo mukyaziraba yabeeranga mmanju w'ennyumba nga erimu akanankani akatambula bwe kati nga katambula ne katambula kati oba tomanyi kigenda maaso era bo balinga batuwadde batuwa amasanyalaze nga amasanyalaze bagakuteekako bagakutaddeko okitekedde nga gabeerako ne gabeerako oba gagenze ne gagenda oba kwegali ne gabeerako omwezi bwe guggwako nga bakuleetera ebbaluwa kusasula bbiiro nti ebbaluwa ogirengedde nga balaga nti bakubanja emitwalo oba 2 oba 3 oba 15 okitekedde nga gwe bulijjo okozesa bukozesa gwe bulijjo obadde okozesa bukozesa kati ne bakuleetera bbiiro eyawamu ne bakuleetera bbiiro eyawamu bbiiro eyo ng'abantu abamu balemererwa ogisasula abalala nga bagisasula tewaliwo byakusasulira ku masimu bino byolaba mbusimanyi mbusasula units era bo bali ebiseera bye tebabalira ndowooza mu units eziri units baali bazibaliramu eziri digital naye tezaali digital okitekedde kati olwaleero kyayamba abantu okuyiga engeri gy'okukozesaamu amasanyalaze oli yamanyanga nti bajeti ya mitwalo 10 nti 10 nti ye nti bweba mitwalo 10 nti biki ebiyina ngenda sasula bwazisasula ne bamuwa 100 units nga ye alinda ki ng'alinda alizaati kati bwawulira ziweddeko
ng'agamba kyekibadde kinywa amasannyalaze ki ekiganywedde nnyo ti ndowooza kompyuta eno gye zitajjaako ndowooza eno firigi yeetavaako ndowooza kino ndowooza kiri kati abantu ne bayiga budgeting bayiga engeri y'okekkereza amasannyalaze ekyokubiri accident zaali zaakendere ez'amasannyalaze amasannyalaze obulwadde obumu kubali butta abantu mu Uganda amasannyalaze was part of the disease ng'amasannyalaze gakuba abantu mu linnya ly'okugabba oyogedde ku mita ezo bateekangamu obuwaya mita eri nange nagabbako naye wagabbako akawaya ako eri mita yabeeranga ebala naye nga gundi ebala ng'eringa y'amazzi nga wano akanankani akabala kali wano wansi wano waggulu wewali saketi buleeka kati saketi buleeka ng'osobola ogiwa before nga tennatuuka ku mita wegayita wennyini kuba gayitanga mu mita oyingira muki kyebaayitanga okuteekamu akawaya kati ng'osobola ogipima wali besabata n'ogattawo kati gagenda bugenzi gy'oyagala ogagende nga tegatuuse mu mita bano ab'endongodongo bano simanyi bidongo simanyi bikisi abo bo tebasasuliranga ddala masannyalaze nga bwajja ewaka nga waliwo omukolo nga bagatta bugasi waya wali tegayita wano naye kati olwaleero ennaku zino nga tokyalina ki gundi y'emmanju mita y'emmanju kati obadde okugabba nga olina okuba nga weeteeseteese nnyo okyegedde otherwise nagalina kuyita muki gayita mu mita era abantu waliwo n'abantu ababadde abazibu ennyo nga bazibu nga bo mukubba amasannyalaze balimmo abo bo buyaka babadde babuteekana ku mita zabadde baziteeka ku miti waggulu nga mita ebeera eri waggulu ku muti wano olinawo just wosasulira olinawo kayaka kokka kati nga tolabako n'amasannyalaze oyinza gajja kugabba gatuuka direct gatuuka wosasulira bwera bwaba tonasasula toba nago kati ky'omumeme kye yayamba kati umeme ekyo yakiyamba nnyo ku nfa y'abantu yakendeezaako enfa y'abantu baakendeereza era umeme ebadde ng'egamba nti safety what first so ebyo tubyebaza nti babikoze ekirala ndoza kye bakoze accessibility sanyize gafuuse mangu to manage okyegedde gafuuse mangu to manage nti oli abadde asobola n'okukola kyewandiise submeters n'amanya nti zensasula bwe ziti oyadde kayaka kamu oli n'akola submeters ze ku mizigo 10 kati ne kibeera nga kiri accessible nti omuntu asobola okusasulira wano ku mita y'omuntu luli tekyaliwo luli nga Land Road afafagana n'amasannyalaze ge naye alinda bbiiru ye naye n'ayigulubana bano baagawa n'agulubana bano bakawaya nga gwe tomanyi anti olinga akozesa amasannyalaze n'abeera n'amasannyalaze nga akozesa amasannyalaze ga mitwalo 7 ogwo si gwe gwali omulembe gwa bukoyiro abafumbisa ku bukoyiro yes era twafumbisa awo Mengo wonna mu ddwaliro awo ffe twabanga ne koyiro zaffe mulembe gwa koyiro gwali muzibu koyiro ng'ebeeramu mu nnyumba naye kati oli agitunuulira bw'ati n'agamba ngiteeke kuyaka nga baleeta bipakoleeta ebitanywa w'omaliriza okufumba ebijanjaalo byo ng'okoseza amasannyalaze ga mitwalo egi nsawo y'amanda ku okiteegedde kakati kitegeeza nti kibadde so that has been a very good thing for us era tujja basubamu ezo angles then ekirala kye basinga okukola nti olw'okuba nti babadde kampany amasannyalaze gabadde tegakyavaako nnyo amasannyalaze gavaako kituufu omanyi bw'oba nga odiringa n'ebintu ebifaanana bwe biti obeeramu honest okkiriza n'obeera honest kubaka tukaaba amasannyalaze tukaaba kati oluusi ennaku zino tukaaba lwakubanga tubadde tugalaba nnyo ontegedde luli amasannyalaze waliwo n'abantu ababeeranga nago nga bamanyidde ffe twakulawo emmengo wenkugamba si wala mwana mmengo wala nga tulina n'ennaku ze tumanyi tegajja kubaako nti olunaku bweru tegabaako ku ssande olw'eggulu galina okugenda oba oyagala gamalako weekend okyegedde so kati twalina n'ennaku ze tumanyidde ddala nti bonna emukyajinga ebyo emukyajinga era tetwalina n'amasimu mangi simu yabangawo emu ya muzeeyi neyawaka kati ndasi
naye nga tulina n'ennaku ze tumanyi nti amasannyalaze lwakusatu leero lwakusatu banne galina okugenda charging akaleediyo banne galina okugenda okyegedde. So that was that. Okay. So naye umeme bwe yajja olw'endagaano zaabwe ndowooza ze baakola ne tubeera nga tugitawaanya nnyo tubadde nga n'access ng'osobola okutayipinga ne ku Twitter n'ogamba umeme ffe Nansana tetulina masannyalaze umeme ffe Gunti tetulina masannyalaze mutuwa amasannyalaze temututama umeme mwatutama kati nga bapushinga nnyo okulaba nti they distribute and give us amasannyalaze. So ekyo nakyo kiri awo. Era ebbanga lino eriyiseewo myaka nga 10 improvement ebaddewo ey'amasannyalaze okuba nti weegali mu bantu ng'abantu bagalina ate nga basobola ga-accessinga ku levels zonna ekyo kibaddewo. Kati ndowooza challenge weevudde z'endagaano zino ezikolebwa ate si yeyo yokka eyakolebwa waliwo endagaano nyingi ezibadde zijja zikolebwa by government naye nga abazikola balina interests endala. Ffe tulina wano endagaano ya internet simanyi oba mugiwa obudde okyegedde MTN Uganda ne Airtel for example they are doing us a disservice all the time. Batuseera internet nga tewali nsonga lwaki batuseera internet okyegedde ogula minutes n'ogula MBs n'ogula simanyi gundi n'ogula SMS it's all bogus. Tewali nsonga lwaki ngula ensimu mu MTN ate nensasulira data ontegeera mukwate bukwasi contracts zo bazikola nga bazikoledde mitima mibi kubanga bazikola baba babbi Viki ova wano n'ogamba nti ngenze n'ogende China bw'otuuka China n'osangayo service provider n'omuleeta bw'omuleeta n'ojja n'ogamba kankutwale wa Museveni nga bwe bakola ng'ogende wa Museveni nga munywa kacyayi nga okonvinsinga Museveni nti mwami Museveni olaba abasajja bano bagenda kuleeta internet wano ey'omulembe ontegedde abasajja bagenda leeta internet ey'omulembe naye nga gwe kumbe gw'obala ekintu eki akkirize bw'akkiriza gwe olwedde mu kampani olinamu 40% ono kisiikirize taliiwo okyegedde yaleeta byuma na biki kati bw'atuuka wano mufo ky'okuwa abantu internet eya layisi abawaya bbeeyi kubanga alina okugjayo naye ssente ze okyegedde wano waliwo babbulooka kati ne umeme erinamu babbulooka abaagireeta abagiryamu era ezo ssente ze bagamba nti bakola loosi umeme terinayo we yakolera loosi tebakulimba tewali weekoledde loosi ekoleddewa ebadde esimba miti umeme si evadde evunanyizibwa ku ebyo umeme ekuŋŋaanya ssente nakumakinga sure nti buli muntu afuna amasannyalaze egyo emiti si gyayo tegibadde gyayo waliwo ekitongole kibayita UEDCL oba ekyo kyekitambuza amasannyalaze mu bifo bino n'ebifo bitambuza kuba emiti umeme gye yatandika umeme yagenda okujja nga ffe abamu tulina meters zaffe kati eba empadde ki exactly payment system in fact umeme badde ekola payment system okyegedde kati anti nina ekimbo by'omutwe umeme egamba nti ebadde ng'ejja kola losses and of course nakati erina loss contract yaggweddeko mu February this year naye bavaayo gye buvuddeko emabega ne basala ku bbeeyi y'amasannyalaze omuntu akola loss ate osala otya by'otunda anti kakati bino byonna is it because yali ekimanyi government ejja baagala kusirisa ffe ab'emimwa emiwanvu ffe jjukira tulina emimwa emiwanvu kati baagala otusirisa asala ku masannyalaze akuteegera eri kubanga ezo ssente za gavumenti z'olaba zizange kitegeeza nti tugenda kuddayo mu ssaako y'emu era bajja kwongeza sukaali gwennywa basasula abasajja abalina okusasulwa naye zino contracts ezikolebwa bwe ziteze ez'ekisiru era baani abazibeera emabega nkugambye abantu engeri gye bakola mu contracts mu Uganda bano bonna ba MTN ba umeme baani ba DSTV bonna batubba bubbi okyegedde byonna ebitongole wano ne bwe nkusomera kimu ku kimu ebitongole byonna ebiprovidinga services batubba bubbi ontegedde MTN olwaleero bw'okwata 50,000
that is more than $1 tezikumala for internet ne bakuwa GB nga tewera GB ne bakuwa speed nga tewera speed ne bakuwa speed nti 10 Mbps nga tewera ontegedde ne bakuwa 15 Mbps nga tekola ki nga nayo tewera so ku office nyina wensasula 100 Mbps netetuukangako yadde mu 70 I mean mu 50 Mbps exactly kakati fe ekizibu kyetulina be bantu abatulobingira business nti balobinga byabwe so si bya community si bya ggwanga kyova olaba nti twesanga mu mbeera nga tulina osasulira ebintu bingi ebintu bye tulina kusasulira n'ogenda mu nsi ezimu n'ogenda mu bintu ebimu for example nga bwe nkugambye oguze essimu line oguze engule ogula airtime ontegedde byonna obiguze mu MTN obaguzeeko essimu n'obagulako line n'obagulako airtime n'obagulako data kumala emyaka 10 oba obawadde sente meka so nga ate babadde basobola okugamba nti katukwate emitwalo gyaffe gula essimu bw'ogula essimu mu MTN nga network tukuwadde kugamba ng'abazungu bwe bakola Abamerika babikola okyegedde olwabe wano essimu zizimu zetugula za Verizon ezaki nga zivudde eri ng'essimu bagamba nti mwaka mulamba osubscribinga mwaka internet nenfuna ya mwaka nenfuna gundi neompa gundi budget yo naye okuba nti bano babbi baba baagala this continuous buying tomanya na kumanya expenses oguddemu omwaka gugenda okuggwako ng'essente ze wagula essimu ezikubisizaamu emirundi egi sim cards zoba telecom companies zitunda 12 ku 13 exactly naye ofuna naye omwaka guggwako nga sente ng'ogiguza obukadde bwa sente yes omwaka gugenda okuggwako nga data ono gw'oteekako wa buli bwenezi so singa bano bakubuulira nti weetaaga miliyoni emu okugula essimu n'omanya nti weetaaga miliyoni emu okufuna simu kaadi ejjudde eriko SMS eriko data eriko ne airtime okitegedde gwe n'okwata bukwasi kagundiko n'okateeka muno gwe n'ogamba mwaka guno ndi gwe MTN n'okola bwoti bw'oyagala okukubira ng'omukubira kati gavumenti nayo negamba nti kati twagala osasulayo omusolo kale nga gwa mutwalo oba kale 10 ngezezi 5 buli wiiki I mean buli mwezi nomanya nti kati nazo 10 ezezi nazo zijja 5 nazo zijja genda nze mmanye mumanya nti nno essimu yange ngisasulira 10 meka 15 naye nga ninako data ninako airtime ninako buli kimu omwezi mulamba I mean omwaka mulamba n'omwaka ogujja n'okola bwoti okyegedde kati nga levels ze zikyuka n'ogamba nti nze bampa data yenkana bwati omwaka oba buli lunaku oba bano bakuwa speed bweti naye bino byonna lwaki tebibeerawo kubanga banegotiatinga ne kampani ezo baba babbi bo bennyini Katone yatuweereza umeme umeme yajja kubba umeme terina loss gyekoze gwe mbulirayo omuntu abadde akozesa amasannyalaze nga tagasasula buli omu abadde agagala kubanga umeme badde ne mechanism eraba n'okulaba babba amasannyalaze gaayo ontegedde ebadde ne mechanism nti bw'oba oyingidde mu sisitimu yaabwe bw'otasasula omwezi gumu bajja ne bakuceekingako lwaki tokyasasula wavaako bawavaawo yes that has been their system ne bakulaga nti mita eyeekaleerwe tesala kugenda Ntebe exactly era obadde tosobola kukwata mita eyeekaleerwe n'ogitwala Entebbe tekisoboka obadde tosobola kusasulira eno that's it so the question is losi bakoze eruwa bajja kugamba losi bakoze ya kugula gadgets zino kati gadgets muziguze muguze za kozesa gadgets zino ezibayambyeko okulongoosa system kakati sente zibadde tezivaayo awo we wali obuzungu kugambe nti abaleeta umeme be baatufera anti munnayuganda abuuza Samuel amazzi gaawano si gaakugula nti buli mwezi umeme badde esasulira ddaamu sente bweziti tugageneratingira wano ate si be bagajja ku mazzi si be bagajja era ku mazzi bo si be bagajja ku mazzi bo nkugambe mulimu gwabwe gubaddemmo in service kukuwa amasannyalaze conveniently oshegedde
tewabaddeewo nti era tewabawo akulimba mbuno bosi bebagajja ejjinja umeme si yevunaanyizibwa kujja amasanyalaze ejjinja si yevunaanyizibwa n'okutwala amasanyalaze mu byalo oshegedde si yevunaanyizibwa tulina ne rural simanyi gundi distribution kind of thing abantu babadde olaba amasanyalaze bageesabira era kyova olaba nti ebifo ebyali tebirina masanyalaze era bingi ku byo bisigadde tebirina masanyalaze ng'ate umeme baddewo emyaka 2 kano ka Uganda senga yakazingako dda amasanyalaze gali ne mu kasiisira eyo wansi ettirinyi ontegedde naye era abatalina amasanyalaze we bali mu Uganda nakati wakyaliwo ebifo ebimu n'enjegoyego z'ekibuga wano waliwo ebyalo ebitagalina genda keeka kiri oyingirekawo waliwo just wano mu Kampala wa Kiso waliwo ebifo ebitanabafuna masanyalaze genda nakawuka eno mundu olabe waliwo ebifo biyitirivu ebitalina masanyalaze kitegeeza ki nti omulimu gwabwe gubadde mu service emita zaffe zaaliwo zebakyusa waliwo ekigenda mu maaso so tewaliwo toyinza kukeera kumakya n'ogamba nti bakoze loosi abantu ennaku zino bali complaining balaba abaumeme basusse okuwalampa emiti okuva contract yaabwe lwe yaggwako ki ekigenda mu maaso waliwo n'obubbi obugenda mu maaso obuli ata personal level bubbi kikaaki ogenda kulaba nga bino byonna nga biwedde ogenda tandika okuwulira ebintu bino wammanga buli kasitoma tumwetaagisa okugulayo akantu kano bwe kati akuuma kano bwe kati akanankani kano bwe kati akantu kano bwe kati naye ng'ekyava kuki nti kati abawumeme bali mu kukola obukodyo nti bano ababadde abakozi ba umeme bali nabo mu kubba byabwe kuba bategedde nti ki nti bakama baabwe bagenda bakategedde bakama baabwe bagenda kati tumanyi abannayuganda bebeeyisa kuba 90% bebakkiriza abakozi ba umeme bebakkiriza okwegatta ku kitongole kya gavumenti kati the rest bagenze kati bo basigadde bamanyi mistakes ezirimu bagenda kubijjamu era lindako amasanyalaze lindako bagendere ddala ojja tandika okuwulira buli kasitoma alina okugulayo kano akuuma kakuyambe okukola bwe kati kakole bwe kati system biki expect amasanyalaze okuvaavaako ebyekisiro of course nakati gavaavaako bwe raise esinza okuba jo nalabye mukwano gwange Petero Kawujju Peter nga nnyonnyola okyegedde nga nnyonnyola engeri ng'agezaako okunnyonnyola engeri gundi gyeri engeri umeme byeri mu kukola era ekyexplaining lwaki amasanyalaze gabadde gavaako naye kati abawadde ensonga ki lwaki gavaako yagiwadde naye nga tekkaatiriza agamba bali mu kukola programming y'ebyuma babitereeza babijja ndowooza ku umeme babiteeka mu system endala bw'agamba naye byonna ebyo tebirina makulu ge bikola waliwo obubbi obugenda mu maaso era ogenda kubulabako gwe lindako nga bagendedde ddala ojja wulira bakasitoma nga babagamba buli kasitoma owetaagisibwa okugulayo kino okugulayo kiri okukolayo kino okukola kino bwoti okukola kino bwoti so kikyengezaako nze okugamba abantu nti umeme talina loosi gyekoze kubanga talina kyetaddewo kitiisa mu myaka 2 umeme tetuwa ku masanyalaze ga bwereere tubadde tugasasulira yes ekyokubiri umeme tebeerangako tebeerangako nga ebikola amasanyalaze byayo ontegedde tebeerangako nti ebikola amasanyalaze byayo daamu yaffe ebyuma ebikolebwa wali si umeme yezimba daamu zeezo gavumenti yezizimba zikaluma zaani zigundi byonna zitabayini si yezikola esanga kiwedde bo basanga kiwedde ne bateekamu tekinologi waabwe kati tetusobola kubeera ng'olesa tekinologi owuwo ate n'ogamba nti okoze loosi because of me mu tekinologi yo ate mu tekinologi because bo kye baleeta is easing the payments kutugondeza nsasula kyokka kye baateekawo ontegedde nkugambye nakati olwaleero as I speak to you Wakiso erina ebifo ebitannabafuna masanyalaze babadde wano emyaka ameka myaka 2 so tosobola na kubeera confident kugamba nti basaasaanyiza amasanyalaze kubeera nago si be bagasaasanya so kati loosi ze abagikoleddewa we mwagala okumanya nga bannayuganda loosi bagikoleddewa nti zino biliyoni 7 mbasasula zaaki waliwo omunnayuganda akozeseza amasanyalaze n'atasasula
nga atenga buli mwaka muwaddenga mu wano bagasalako batukubira na simu abakazi batukubira amasimu nga bali waka amasaza gaweddeko kyokka n'ogenda ne ku mulime wo nga gavaako n'osalawo n'ogamba owaye kanteekeko wano ekitwalo kati gwe tosobola kuŋŋamba ate era on top of what I've been paying nti ate kati gavumenti erina okunyigiriza enjemu biliyoni 7 osasula abasajja bali betubadde tusasula bumeme abalooya ba gavumenti mutwale bumeme mu mbuga oba abakola contract mbatwale mu mbuga bo bazisasulenga bo so si gavumenti so si sente ya muwa musolo lw'ensonga contract bwe yali ekolebwa ffenna tebatwebuuzaako kati ate mu kusasula nga biganye temutugamba mufena kintu kya kati lwaki mukoze press release abawumeme eya loss ontegedde bwe mwakola gwe contract ogimanyi contract yabo girina sigirina kati lwaki contract yammwe tetugirina naye nga ate tulina press release eraga nti no mukoze loss contract ani yagikola eyagikola yavunaanyizibwa gwe mwali badde mu sharing era badiringe n'ebizibu byabwe umeme bwe begenda mwebali nnyo mwebali eddaala bye mukoze tubasiimye naye temutubanja ekintu kyeggamba nti no batubanja biliyoni 7 it is not there kya bulimba kya bubbi era gavumenti parliament etuyambe ontegedde babadde beewa omusaala mungi badde besasula sente maama gundi yokka umeme mulimu n'abantu babadde bafuna miliyoni 2 omwezi ebibiri bya miliyoni babadde babifuna omwezi buli mwezi babadde besasula omusaala mungi babadde beewa sente balimba no one don't even say that mbumukoze losi mugikoze kuki kati bwe mbuulira losi bagikoze kuki kubanga si be bavunanyizibwa ku distributing amasanyalaze UEDCL ebadde ekikola ontegedde ate ne bwegera ku distribution okuva lwe bajja emyaka 2 mu Wakiso muno mu Kampala Wakiso tulinamu ebifo ebitanafuna amasanyalaze emyaka 2 badde bakola ki bajja buzi bakyusa mita bagamba nti okusinzira ku press release yaabwe bagamba nti singa contract eba nga bwe yaggwako omwezi oguwedde ogwokubiri gavumenti bagiwa omwezi gumu bagiwa ennaku 30 era ennaku ezo 30 ziggwako ng'ennaku z'omwezi 31 ono March gwe tulimu nti eyina okubanga esasudde losses zaabwe ez'ebiliyoni 7 singa baba tebakikoze okusuka ng'ennaku z'omwezi 31 umeme ate gy'ogamba bawaabire mu mbuga yegenda okuba ng'etekinga legal actions eri government of Uganda gotolaba nti abakola contract eyo be babbi beetagana kukwata bwe baba zisobola bakube masasi okola otya contract ya myaka 2 naye ng'olaze nti wabaawo any kind of mess ebeera sorted in 30 days kintu kya 20 years naye nga gwolaga nti solution yakyo ekiganya emyaka 2 balina kisortinga mu myezi 4 abo babbi be bakola contract yenagambye nti babbi be batukola contract zino eza Airtel eza MTN babbi nabo balinamu interest ate nyingi naye ate ako tukatunulemu contract ya myaka 2 kale ate in case nga bigenze bubi nze nyina okukola refund okusorting out ebintu within 30 days kisoboka kyatwala bbanga ki okutekesa contract mukola losi ezo kati gwe losi eyo gwe nga bwogitunuulira gwe losi omuntu gyakoledde emyaka 2 gwenza gisortingira mu nnaku 3 kiba kizibu is it possible realistically kati bano babbi okyegedde abadde nga ajja reports mbwakoze losi naye byonna bibadde bitegeke babadde bajja bakola reports nti bakoze losi naye the idea is mukoze losi nga ziva kuki mutubulire cause of loss eruwa because okwogera obwogezi nti nfukoze losi kisoboka naye nze abadde akusasula oŋŋamba otyambe okoze losi ebibalo bya losi because nze siyotangako yadde unit n'emu okuva mu umeme gye sitasasudde
era bwe ziggwako ezange zensasudde mbeera mu nzikiza nali mbaddeko mu nzikiza ontegedde nembeerawo nga sirina masannyalaze sirina sente zisasula ontegeera kati tosobola kuŋŋamba mbu kati ate nno munnange ekiriwo nkoze nga loosi nsasula loosi zange ontegedde bulungi nnyo so the idea is very simple ate nga amasannyalaze bagaseera eyo unity egula nusu 1,000 olwa 1,000 lulamba unity emu lunana gattako charge ezo 1,000 lugwa okyegedde bulungi nnyo 1,000 lulamba bw'oteekako 5,000 ofuna units 5 bw'oteekako 1,000 ofuna 6 olwo baba bakuyambye nga bw'onogamba ng'omaze osasula emisolo for the first time when you are paying in the month. And remember ku musolo ogwo muntu ng'asasula yaka omusolo ogwo gavumenti yagambye gubadde gudde eri Umeme. Kakitegeeza ki ng'erinako percentage kakati njagala kutegeera babadde beesasula omusaala mungi abawumema aboolaba nga abasajja bamaneja eyo munda beewa miliyoni 2 miliyoni 10 miliyoni 8 miliyoni meka ontegedde akadde kagiweddeko so kakati ina basasula busasuza okusinziira ku contract ina budde bwa mateeka so enaku 3 bazibawanga tezijja bamala processinga tekisoboka gwe tosobola kusortinga kintu kibaddewo myaka 2 n'okisortinga mu nnaku 3 tosobola because never kuba kuddayo buzze mu bitabo to approve whether these losses are real losses. Okay. It cannot take 30 days. You need over 6 months to go through all those documents because naffe side ene ya government tulina okucheckinga tulabe ebyoyogera bituufu sikumalaga kwata billions of dollars. Yes. Naye kati wano waliwo corruption already kati auditor gwagundi baba bamulabye edda. Government nankani baba bamulabye edda nga bamugamba nti kuzino olinako percentage bweti so tuli mu kizibu kinene ekizibu kyonna kyonna kivudde ku kintu kimu President Museveni agenda nakkiriza contracts zino n'azikkiriza oba akkiriza ebintu nga tabitegedde anti bano abamubalira ajjukira nabo bamubeerako okwo nga bamuliko bakwano be kati ba presidential advisor ogwabwe ki anti amala bakubira baba tabakubidde nabo babirabira eno kuba kati awe wali challenge kankubuulire bino byonna nezino enguudo z'olaba zino ze batandise otuwa kati batugambye waliwo express endala oba mmeka ezigenda okubeera approved tujja zisasula yo yennyini naye ekyagaanyi tugenda zitandika ozisasula ng'osasula express gwomanyi express sente zeekola naye sente tezaggwayo ewa ey'entebe ate nga mulina emyaka nga musasulaga kitongole kya Umeme kirala emyaka nga mulusasula so kati gavumenti abaana ze bakola nga n'abaana baffe abakolako kugundi ku bypass okwo abaana baffe abakolako ku bypass bafuna emitwalo aga gwe musaala omwana asiiba afuna emitwalo aga 5 emmotoka zimuyitako abaana basula kyokka bw'ogenda osasula n'okudda osasula Umeme bwaggwako nange so kati Umeme tekyali in charge of amasannyalaze ge Uganda ekitongole ekiri in charge bakiyita UEDCL UEDCL ngalo Uganda Electricity Distribution Company Limited bo be babadde bagatambuzanga eyo mu byalo eyo Umeme neryoketeekako yo system yayo era Umeme terina loss gyekoze I insist Umeme terina loss gyekoze no money for you. We have been paying as Ugandans we have been paying. Tewali muntu muna Uganda yali akozesa unity yabwerere. Kati kitegeeza ki nti abakola contract baba recalling. Batubuulire engeri gyokola contract ya myaka 2 naye ngo olaga nti wabaawo obuzibu bwonna tubusortinga mu nnaku 3. 30 days. So kale tusaba ab'ekitongole kya UEDCL mutuyambe mutereze system ya Umeme nga bwebadde mutuddiza amasannyalaze gavaavaako nnyo ate goki ebintu by'abantu mulimu lwe gabanga gakagenda ne gadda ne gamyasa ne gagenda emirundi 3 ne gagenda ne gataddira ddala ne gagenda ku 7 ogw'ekiro ku mwenda ate nammwe ababadde bakola mu Umeme mutusaasire temubba bintu bya Umeme kati muli mukubba balinyalinya emiti era kati bw'osanga wa Umeme ku muti mukube ekiboko mubuuze
okolako ki nga babatadda kubanga kati bino yambadde umeme CUEDC bino ebivubukavubuka ebibadde bikola mu umeme biri kati mukubba waya biri mukubba buyaka biri mukubba buki ebiziguza abajjati bijja biziguza abajjati baleko basabula ekibooko kati olaba kiri nnyo omuti okibuuza mu contract yammwe ekyaliko ontegedde abana bakyusiza overall kyajja n'amasannyalaze gajja kukebbeeyi badde ne Samuel Zinga tusinkane mu updates eziddako mwelaba. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Nze Ajikasimuruzi Musomi w'eddwa nkola ku misango bula ly'abaana gwa yalimu okuzaala abonaabona anoonyeza obufumbo n'obutambulamu emirundi gyonna akaabya obwavu atalina mulimu ebizibu eby'amaka eby'emmaali omukisa yagenda e Bulaayi okukola toyina mirembe toyina mirimu nsangibwa Bujookulu Mityana Road. Osobola okukuba ku nnamba ezo ali ewala osobola oyita ku WhatsApp ku nnamba zange ezo z'olaba ku sikulini.